to live in our accommodation. It can be anything from a 30-second walk to your lecture, so I always say no excuse to be late in the morning, or up to a 5-minute walk to get to your lecture. Education infrastructure, that is home in those universities that don't twice. So I'm pretty sure of what I'm talking about. We can work together to ensure that what we started today is really taken to greater heights and is achieved. Thank you very much. If you don't have any, then we'll move to Jessica to see what she has. Any questions? Say something about Jessica. Assure Jessica, your coming is staying, and the nationality is staying, and as one of the new universities in the country. Kuzimba ebyensoma mu Seeta University. Mu programs zetulina tugenda kubeera n'okuwanyisa abayizi, okuwanyisa programs n'okuwanyisa abasomesa. Tugenda kubeera n'okusomesa omwana asobola okusoma emyaka 2 wano mu Seeta University. Omwaka ogwokusatu n'agumala ali mu TEESSIDE University. TEESSIDE University eri mu UK Middlesbrough. Abagenyi baffe abo bazze nga baagala tubeere ne exchange mu programs. Balina programs ezigenda okusomesebwa wano, tulina programs ezigenda okubeera online. Abayizi bajja kubeera n'opportunities kugenda eri bweru bakole practical work. Kikulu nnyo kubanga kiwa abaana exposure. Ate omwana bw'abeera exposed ne innovations zikyuka, n'engeri gy'akolamu ebintu ekyuka kubanga abalabye ebintu ebyenjawulo, abaasomye ebintu ebyenjawulo, abaafuna omukisa hands-on ebweru w'eggwanga lye. Nolwekyo bw'akomawo wano abeera wa muganyulo munene ng'asobola okuteeka ebintu ebyo byonna mu kukola. TEESSIDE University. Olwaleero nkulu kubanga tutandise omukago wakati wa TEESSIDE University ne Seeta University okuba nti tubangula abaana nga tukozesa obwenjawulo. Tugenda okufuna abakugu okuva Bungereza mu TEESSIDE University nga bajja okulaganira wamu n'abakugu mu Seeta University okuba nti abaana baffe tubangula bafuuka ab'omutindo ku nsi yonna. Ekyo kyetusinga okusimbako essira kubanga ensinga bwetambula kati omwana alina okubeera nga asobola okubeera ow'enkizo mu nsi yonna, asobola okuba nga asobola okufuna emirimu mu nsi yonna. Ekyo twagala okukola abaana baffe bagenda okufuluma wano mu Seeta University nga bali attractive okubeera nga bali employed mu nsi yonna, so si Uganda yokka. Mu mukago guno tutunuulira amasomo ag'enkizo ddala mu byobulamu, medicine, pharmacy, nursing. Amasomo ago gonna bajja kujja abayizi baffe wadde nga amasomo ga medicine ne pharmacy ganatandika ne University ejja kubeera nga ekutandika, era abakugu bali bajja tuyamba okubanga amasomo ago gabeera gasimba amakanda wano, tusobole okwongeza ku bakozi mu byobulamu abagenda okuba nga bayambako ensi yaffe Uganda. Y'emu ku Yunivasite mu Bungereza zeewaddeyo okuba nga ziyambako workforce development. Uganda kyalina omuzungu kyalina workforce development okukuza ebyemirimu nga ziyita mu kugabana ku bumanyirivu bwe balina. Era Yunivasite eno erina record egenze mu nsi nga Malaysia, egenze mu nsi nga Singapore, neyambako okugabana obukugu bwabwe naddala mu byempuliziganya
bagabana omumanyirivu obwo okuyambako okubyenjigiriza naddala mu masomo ag'enjawulo namulyobulamu ebyo tekinologi computing n'ebirala. Olwaleero olwaleero tufunye ab'Omukago okuva mu TEESSIDE University nga bajja wano tukolagane okusomesa abaana okunoonyereza research n'okitendya abasomesa okusomesa era n'okusomesa eri. Kyetwagala kufuna omwana nga ali global relevant era kitwanguyize nti omwana waffe aba graduatinze wano kimwanguyiza okuyingira mu butale obwabweru okukola emirimu wasi mwana wa Seeta University yokka era mwana wansi tugunja product yansi yokka. Tusaba abazadde balabye nabatandise tuwe abaana tutandika mwezi gwa munaana basuubiza nti tujja bamanyire obwetaaga tujja bagunjula olina abagenda kubagunjula tufune product esingamuwana. Right now era twagala okutandika okwagala nabo tulina course erya za technology nga artificial intelligence, computer science, information technology, software engineering ne courses mu health sciences zisokerako nga public health ne pharmacy ne nurse. Ezo courses zonna zigenda kuba mu collaboration nga omwana atandikira wano agenda n'amalira eri oba n'omwana we n'ajja wano nasomera emyaka 2 n'amalira agasigadde ng'afuna degree ey'emu. And the one fact that never manages to escape me is the importance that the university places on students at the heart of everything that they do. We have a future-facing learning strategy, which drives every decision we make to make sure that our programs are designed to support students both whilst they're studying, making sure they have a first-class student experience, but also making sure that they're prepared for life after graduation as well. And that includes making sure they have the academic knowledge and skills they need, but also the practical skills they need to forge their pathways into the working environment after graduation. And that